Ettuntu lya leero abakulu mu kitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB bakwasiza minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni ebyava mu bigezo by'abayizi abaatula siniya ey'okuna omwaka oguwedde ogwa 2025. We are very mean with our hand clap. I definitely knew that ng'asinziira kwa lipoota esomeddwa ssabuwandiisi wa UNEB Dan Odong omubadde enkola y'abayizi mukyala Museveni alaze essanyu olw'ensoma empya eyaleetebwa gavumenti gy'agamba nti eyambye abayizi okuyiga ebintu bye bakola okuggyamu ensimbi. Of our children go through this competence-based education system, they will become wholesomely liberated, and so shall Uganda, because we are witnessing a new era in our homeland. Mukyala Museveni era musanyufu olw'omuwendo gw'abayizi okweyongera abatuula ebibuuzo eby'akamalirizo. To the results, I also thank God again for the 20% increase in the total number of candidates registered for the 2025 USE exams. UCE exams. The nearly 73,000 additional candidates registered for 2025 UCE exams compared with 2024 last year. Bw'atyo alaze ng'okusunsula abayizi abagenda ku ddaala erya haya bwe kujja okubaawo nga 18 naye nga 19 omwezi guno olw'okusoma batandike nga 5 omwezi ogujja ogwokusatu. Election exercise for senior 5 shall run from the 18th to 19th of Feb 2026, and the first term for senior 5 starts on Thursday 5th March 2026. This is the Ministry of Education to UNEB and to Uganda. Thank you all and God bless you. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. John Krizesto Muyingo abuulidde abasomesa ng'ensomesa eno empya bwe yeetaaga obudde obuwerako nga n'abayizi agamba nti beetaaga obudde okukola okunoonyereza okumala. I would like to remind my teachers that this curriculum is intensive and requires your full physical presence and creativity for it to be effectively delivered. Schools should also provide learners with adequate time to rest and to work on their project. Kabagahe Mary Rose ne Maido John be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.